Alright. Ngenda kusaba tambuza akatambi kano. Mu Uganda obwenyi babujjako obwenyi bw'ekitabo. Kitegeeza nti onakumala kufuna VPN nobanga olaba akatambi kano. Kati kikkakatako okusaasanya saagala ofuna information bwomu ng'ate abalala basikatidde. Saagala muntu mukodo osaasanya video. Olw'osaasanya video eno mba ndaba notification gundi agisharinge gundi agisharinze kuba kye twagala okukola tujja obukodo tusaasanya information. Olina option abantu 10 sharingirako mwenda osigazeemu ogiteeko account yo oba ku Facebook page yo osobole okubanga abalabalirako. Bwe mmala basaba okusharinga video eno njala mutagingiriyo seriti bahabulwa. Utabayiswa mutabani wa kale kinservices zide nsanga bisibe nkomyewo oba wali oloza internet n'ebirala nkomyewo. Njala mutagingire Chief National Intelligence James Birungi owa ISO owa Crime Intelligence Damlia Christopher Damlia naye abereko kuno Uganda Police mbetaga kuno anja kwetaga kuba na Uganda mwenna abagenda mu malya gasekukulu mwenna mbetaga nja kwetaga kuba na Uganda mwenna abali mu gwanga lya America nabali mu diaspora mwenna nja kubetaka mu video yalyo kubanga egenda kubera mu information ensufu. Njala mutagingira ebira by'obufuzi bene biri mu Uganda okusingira ddala ekya PPF n'ekya FDC mbetaga ku video eno information jengene kuyisaawo ensetegere kale sagala balwisa njara kugenda buterevu ku kyatulese ngenda bawa kalowoozo mbawe ekigulalugi then nsimbule video naye ndowooza kiba kyabuli azamanya nnyo obutasooka kuyisaawo baka bwa kusaasira. Alright. Bannayuganda bannaffe ffenna abadde bawangale mu ggwanga lya Take okuva 2012-2013 paka olwaliro nakoze posti olunaku lwajjo ne mbatuusa akamawulire g'okufa kwa maama waffe mwena gwe manyi nga Mama Naaki ala bwe yajjuludde ennaku 2 babega ndowooza bamuwummuza olunaku lwayo mu kubijja bajjajja Masaka kale mwena bawanga lya mu Take class 2012-13 up to date kitalo nnyo ekyomukyalo oyo mukama muwummuze mirembe abooluganda bukana bikwano ne famire mwenna abagenzi omwerekerako mu kulikeeyo ne famire abaana mwena tubasaasire okuba nti omukyalo oyo ala yamujjuludde. Alright. Bwe mmalayo njagala okutwala okusaasira kwange eri bannayuganda mwenna okutwalira wamu saako ne bannabitone bonna mu Uganda nti kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako munnayuganda munnaffe munnabitone ate omu ku baali bazimbye omusingi gw'ebitone mu nsi yonna ne mu Uganda muganda waffe Nicholas Mpeirwe oba abantu gumanyi nga Mese Bontwe naye yatufuddeko ennaku nga 2 emabega kitalo nnyo ddala omwongole gw'omugenzi mukama agumize mirembe twamutimbye tumusaasanya wonna ku social media ebyo namwabulidde wabula n'ekiranga ekyenjawulo kuyisaawo nga ky'abantu b'omu Amerika bonna omwami ono abasinga obungi nti Katemba ali yamuvaamuko nga abasinga obungi temwamulaba naye kano ka video bimu ku bwe yasembayo okukola nga naye yali ayagala enkyukakyuka nga tannava mu nsi ke kano ko kakenna wano. Alright, iyo ya muganda waffe Mese Bontwe wonna wooli mukama akuwummuza mirembe. Alright, kino kyekirango okuva mu community leaders mu ggwanga eri America yonna bantegezezza mbategeeze mwenna muwulire ekirango kino ndowooza mujja kuba mufuna engeri mugenda okukwasaganyamu okulaba nti mwarranginga engeri y'okuzzaamu omulamu gwa muganda waffe. Ekirango kino kisoma bwe kiti: It's with deep sadness that we announce the passing of our brother Nicholas Mpeirwe aka DJ Mese, the beloved member of our community. DJ Mese was a kind and caring individual who touched lives of many. Our thoughts and prayers are with his family and loved one during the difficult times. Bakugambye nti okusaasira kwabwe n'okunyolwa kwabwe olw'okufiirwako mukwano gwabwe muganda waabwe Nicholas Mpeirwe abantu bemumanyi nga DJ Mese nti eri mwenna abooluganda n'emikwano n'abantu abakuŋŋaanira mu ggwanga eri Amerika bakutegeeza nti bakutuusaako entegeka nga bweneeba mu ngeri y'okukuŋŋaana n'okusabira n'okuba nga bakungubagira omugenzi ono eri famire ye mu Uganda n'ebweru. Bakugambye bati nti basaba nnyo era basindika essala zaabwe eri famire y'abooluganda mu kaseera kano ak'okubonaabona oba ke muyitamu ne banyongera amagembe ategeeze bweti: We will hold a vigil this Saturday, 12th and 14th, 2024 at 1241 Emerald Donald, DR Phoenix 85042. For any information, please contact the following numbers. Ne bagamba nti mu nkola ey'okuba nti bagenda kukuŋŋaanya olumbe olujja okubeerayo ku nnaku z'omwezi ku lw'omukaaga 12 mpaka 14 oba yakiwandiise nze mbadde nkisolobwe nti bagenda teekateeka olumbe ng'ennaku z'omwezi 14 lwe lunaku ndowooza 14 si wa leero
ne wano bawandiise bamukaaga address ndi bawadde ne bagamba oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu eno eri kasaraba 8573350385 ngeno ya mwami Wycliffe Luyombya njiddamu oyagala okumanya ebisingawo ku lumbe luno kasaraba emu 8573350385 ya mwami Wycliffe Luyombya ewe beekulemye osobola okukuba kweno kasaraba emu 84 ya mukulu Abubeka Mulumba bakugamba we are trying to repatriate our brother back home. Any financial assistance is welcome. You can make your contribution to Farida Kutesa Fijashi Zera and Cash App. Era ngoyagala okumanya ebisinga ku nsonga eyo ojja kuba ku ssimu eno kasaraba emu 88464722 Charles Bokenya Muvawala ne muchala Charles Bokenya Muvawala ne Zera and Cash App essimu irajo jjo kubanga okubako eri kasaraba emu 8572 okusobola okubanga ofuna ebisingawo ku nsonga z'okubanga muganda fono addizibwa mu ggwanga erya Uganda. Alright, ndowooza awo tuvuddewo njagala kubawa akalowoozo bawone ekigula lugi badde bebawa ndetulyoka tusembe video tugende maaso. Alright, akalowoozo ka leero njagala kawa oba kagende eri bannabintu ne bassebintu. Akalowoozo ka leero njagala kaweereza bannabintu ne bassebintu. Lwaki nkaweereza bannabintu ne bassebintu? Naye kino tekigaana naawe omuntu alinawo ebintu byo okukawuliriza obulungi. Mu nsi muno tukola nnyo era tufaabiina nnyo okubanga tubeezaawo obulamu bwaffe n'okuleka emikululo emabega. Kale gwe omukyalo omugagga alinawo ebintu ngeri olina ne ku baana, naawe omusajja omugagga alinawo ebintu era ng'olina ne ku baana. Ngenda kukusaba owulirize bulungi nnyo akalowoozo ka leero. Ensi ezikulaakulanye zonna mu nsi yonna zireka ebintu emabega era ne zirekawo etuyita ba administrators oba ne zirekawo abantu abali management okumanajinga ebintu ebyo era ne bakola ebiraamo bibayita nga bino ebiramba biyita succession will birango bakola. Ngenda kusaba gwe nabintu ne sebintu nkusaba mukyuse mu mpandiika y'ebiraamo byemuwandiika mu Uganda era mukendeeze ku buyinza bwe muwa abasika. Tembawa buyinza ntembawa ne omusika kasabaga nti yasise omusika afuuka ekijjolooto eri abantu basigadde. Kati ngenda kusaba okuleka ligaseeyo n'ebintu byewakolerera mu byakolerera ebbanga ng'obituuyanidde bireme kufa mu kaseera mpawekaaga. Nsaba mukyusemu ebiraamo mukolenga ekyo bakita succession will ng'ekiraamo kino kyansikirano nga kisoma kitya. 1 njagala musooke mwawule kye tuyita ekiraamo n'obuyinza. Ekiraamo n'obuyinza bya njawulo. Abasinga obungi muwandiika ebiraamo ne biwa omusika obuyinza so nga ate ekiraamo kiba kiraga muntu oyo agenda okuddira mu musaayi oba mu bigere so si kutwala bintu byo nakucunya bagenda nabaliddawo. Nkiddamu ekiraamo kyonna kye bawandiise mukyuse mu mpandiika y'ebiraamo ng'owandiika otegeera ng'ogamba nti ekiraamo kino kikoze entegeera. Naye ekiraamo kino omwana agenda okunsikira nsikira ku musaayi tasikira buyinza ku bintu byange era talina buyinza kutunda bintu byange. Lwaki? Ebintu byonna bye mukoleredde ebbanga lwaki muleka ebintu bino ne bifa togge mu kaseera mpawekaga ng'olumbe lwakwaggwa abasika ne babitunda? Kubanga muleka obuyinza bungi ne mubawa obusika nga musika obuwadde obuyinza tategerekese nkola ya mirimu. Ngenda kukusaba oba okola ekiraamo teeka mwaka waira kugamba nti ono asikidde musaayi wabula ebintu byange byendese byonna bivunaanyizibwa ku baana bange ab'omu ntumbwe zange era buli mwavunaanyizibwa kyenkanyi. Naye ebintu bino tebitundibwanga wabula buli muntu yenna ali mu kiraamo kino waddembe okukozesa ebintu bino okufunamu capital okutandika obulamu bwe. Waddembe okweyambisa ebintu bino okufunamu entandikwa capital genda okukola. Kiyambe mwenna abakola ebintu bino okuba nti ebintu byammwe abaana bano bemulese babega babibeesinga kufuna capital n'okubyongerayo mu maaso okubizimba okubitwala mu maaso so si gwe bwofa oba ne bakwabiza olumbe obugagga buna bwe kimu ne kifa togge ng'abasika beekobanye ne batunda ebintu byo n'obanga eyakolerera obwereere. Omaze ebbanga ng'empewo ekufuuwa otambudde ensi yonna osuubudde olimye naye nga tova biwinze bintu byo bigenda sigala mu mikono ki era bigenda kumalawo bbanga ki? Ngenda kusaba mukyuse mu mpandiika y'ebiraamo
mukyuse mu mpandika y'ebiraamo abasajja abazungu n'abasajja abayindi batusinga ekintu kimu ne bwaleka enju eyo abaana bonna bagivunaanyizibwako kyenkanyi era enju eyo tetundibwa ako wali avudde nga gyasulamu bwamala okuteera nga addayo bizinesi bwe ziba ziddukanya kyenkanyi buli omu amala ofunamu kyafunye nga bagenda batandika ebirala bongerako bwongezi so si kutunda muganda nga obonyebonyiga okola ensimbi lwaki muleka ebiraamo ne mulekera obuyinza abasika ababonyaabonya abantu ne batunda ebintu byammwe mu kaseera mpawe kaaga legasiyo neefa nga tolina kyosigaziza mabega mukyuse empandiika y'ebiraamo abasika batufuukidde enkukunyi abasika batufuukidde ebiku okinoonya emisana tokiraba bwe buziba n'ojjako ettaala bakapa nga kiva nga kiri kikukuluma kati ngenda basaba mukyuse empandiika y'ebiraamo ekiraamo kino kibeere succession will nga buli mwana wo yenna alina obuyinza ku property eyo so si musika omusika asikire nga musaayi ekikwatagana ku bintu ebeere total management y'abaana bo bonna ng'era bakola decision bonna naye bwe muvaamu omuntu yenna eyeewugguusa oba yeesibwaza naga nti nze njala kutunda mupeko portion yange oyo automatically abeera asuddwa bwe w'ekiraamo aba avudde ku kiraamo kekabadde akalowoozo ka leero kantandika ekigula lugi ekigwalo gikyaliro nakyo nno njagala mukisale mukisaasaanye ekigwalo gikyali njagala mukisaasaanye kitambule ensi yonna n'akalowoozo mukasaasaanye katambule ensi yonna mumpulirize bulungi nnyo mu kigwalo gikyaleero njagala kigende eri bakomuliri baffe bonna abakuba ekyeyo gy'oli yonna mu nsi yonna nga oba oli Kenya oba oli mu Africa oba oli mu Europe oba oli mu Asia oba oli luddawa nga wagenda kunoonya ekigulira amagala eddiba ng'oli nkuba kyeyo oli Bulaaya oba mu Middle East kino ekigulano gikikwatako nnyo era njagala okiwulize kitambula kitya ekijja omanyi kinyaga bitono ekijja omanyi kinyaga bitono gwe wenna munnayuganda ava e Uganda n'ogenda mu nsi etali yammwe okunoonya ensimbi ngenda kubulira ekintu kino oyinza okumpakanya naye ate abasinga obungi bajja kikkiriza era kituufu bannayuganda abasinga obungi abagenda ku kyeyo bafuna obuzibu era ne babufiiramu nga tebategedde lwaki bafudde bafuna kye tuyita depression naye nga tebategedde lwaki bafunye depression bafuna pressure nga tebamanyi lwaki bafunye pressure ne batuuka okufiira mu nnyumba nga tebamanyi lwaki bafiiridde mu nnyumba lwa kintu kino mwena kyembadde temuna discovery nga kankibagamba olwaleero omuntu ali okwaba obwe tabonaabona nnyo ng'omuntu atali kwaba obwe abantu abasinga obungi mu diaspora abakoze ensimbi abasinga obungi ne badde waka oyinza olwati gundi yavudde wano n'agenda e Kampala n'abaluka n'afa gundi yafiiridde mu nju mu America gundi yafiiridde mu nju muntu yavudde ku kyeyo nga tategerekeka simanyi musiwuufu simanyi enviri zaavaako simanyi yayiika windows simanyi kino waliwo ekintu kyemutannategeera kyenjala kubategeeza mwenna abankuba kyemu kiwulize bulungi nnyo one omuzungu oba omuddugavu ali ewaabwe teyeegabanyaamu asigala muntu omu era abalowooza ku bulamu bwe ne famire gy'aba alina awo omuzungu teyeegabanyaamu era kyova olaba babeera mu nsi zaabwe mu sisitimu yaabwe nga bagimanyidde naye gwe omugwira weegabanyaamu otya ekikuleetera ebizibu emaze okusomako wammanga wali gobadde okimanyi buli muntu yenna nkuba kyeyo abeeramu abantu babiri atyego batya wano wogenda okuwulirira abantu nga baga nti mbadde sikimanyi buli lunaku muganda wange kyebayita depression pressure kyebayita okuyiika windows n'okufiira mu nsi z'abazungu gye tuli oba nabala gye bali bulijjo mbadde temumanyi kikituukawo kikino ova e Uganda n'ogenda okunoonya ensimbi naye nga ogenda omutima ogulese mabega akayimba ka muganda ffe bongo lutaya ke yayimba nti entebe wala era n'agamba nti buli lunaku olwabeeranga awo yalowoozanga nnyo okudda entebe alabe ku maama gwe yaleka kunamira embeera olyawo ewa muzeeyi oyo lwaki yakiyimbanga naffe ffenna tusagambizanga abakimezeza okw'omusana nga tulinnya ennyonyi ku kisaawa entebe ne wattu bw'olinnya ennyonyi eyo n'etuuka mu bire n'erandi nga gy'olaga n'otandika okulaba ensi nga gy'olese wammwe ate wala nnyo ebirowoozo bitandika okwezimba wano bw'ova ku kisaawa entebe obeera omuntu omu bw'olinnya ennyonyi eyambuka n'erinnya wali ku Lido Beach n'eyambuka n'etuuka gy'olaga n'ofuluma ne bakkooneramu awo ofuukiramu abantu babiri obwongo bwo obwabuzamu bintu bibiri n'omubiri gwe ogwabuzamu abantu babiri omubiri ogumu gubeera mu Africa omulala gubeera Bulaaya obwongo obubeera mu Africa obulala bubeera mu Bulaaya kati obwongo bugenda bulwanagana bugenda bulwanagana emirundi ebiri ebirowoozo ebiri e Uganda n'ebirowoozo ebiri
ebiri wotudde mu nsimu n'omubiri gulwana omubiri oguli mu America oguli e Canada naawe omubiri gwolese waka kati shift by shift ebintu byokola byonna bitandika okubuildinga pressure kugwe ewaffe Uganda ate wano ogenda otandika okubalansinga ebintu bino nga bikulya bikuletera pressure bikuletera depression ebiro abagezaako jijjayo naye tujja tambulyawo so kanyongere kigwero gibabadde bagezaako kijjawo kati abantu obwongo buno engeri gy'obwawuddemu n'omubiri gw'ogwawuddemu kyekikuleetera pressure abantu okufuna pressure depression n'okufiira mu buliri ng'ekimusse omubiri gulwanagana n'obwongo bulwanagana ebikola byokola Bulaaya sente zosindika ewaka abakubbye abaana bo mikwano gyo environment emmere community odira ebintu biri e Bulaaya n'obikubaganyamu n'ebiri e Uganda nga tebikwatagana awavu obuzibu abantu basinga obungi okuyika Windows n'okufa olw'ensonga nti bintu bibiri birwanagana omulundi gumu nga bidde mu kifo kimu tuvuga nti abantu basinga obungi bonna abali mu diaspora buli lwava ku mulimu alowooza nnyo e Uganda y'ensonga lwaki abasinga obungi bafa nga tebategedde lwaki bafudde oba munfunye bulungi mu kigulano kyaleero kyova olaba muntu bagga nti bw'oba wezezza emyaka 45 okudda waggulu wandibadde togenda ku kyeyo wandibadde ogendayo ng'oli mwana muto nga tonnafuna buvunaanyizibwa you can manage naye bw'oba olina obuvunaanyizibwa wazaala olina family oleseyo project olinayo buli kizibu nnyo okusurvivinga situation eyokwawuzamu obwongo n'okwawuzamu omubiri ng'ekyo omubiri ogumu guli Bulaaya omubiri ogumu guli wa mu Uganda ojja kufuna obuzibu so kyekibadde ekigulalo kyaleero akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi atakitegedde onoosonyiwa nenjagadde okikutegeeza bulungi nnyo kyekiviirako bannayuganda oba n'abantu abalala bannayuganda okufuna obuzibu tulowooza nnyo gye tuva ate ne tulowooza bwe tuli kati nibanga obwongo bweyawuddemu butandika okulwanagana ero bakubba emya gy'olyambi ensula gy'osulamu mbi osula mu kaddeeka walese amakaago mukazi wo muleseeka abaana baleseeka omwana akubuuza daddi ogenda ku daddi mami ogenda ku daddi ate simiri ki ogenda okubaganya ebirowoozo ebyo wattu olina kuyiika Windows ekigwerogi nkifundikire alright kati katugende ku security alert zino nziyiseewo nazo teziveeko tusimbula information okusookera ddala nja kusooka kubeetondera anti ku lunaku olwokusatu lwenalina okujja amazima gali nti amasannyalaze gavaako wala wentudde ne wifi neevaako gavaako ssaawa 1:45 gagenda okudda ku ssaawa 3:30 ate nga obwenyi bw'ekitabo Instagram oba social media platforms zonna ezikwasaganya ne Meta nga worldwide zifunyemu obuzibu nga nagezaako emirundi egisinga nga tekikyasoboka nengamba kankyewale wabula nagenda recording ka video kadde kasatu mu nenkateeka ku YouTube ze clips ebbiri nabateredde ku platform zange naka recording nenkateeka ku YouTube gye kali tekasi ye video esembe ku YouTube channel yange gye nakoze nakakola nenkateekayo ndowooza kati mutegedde bulungi nnyo njagadde kubeetonda katutandike ne security alert zino wammanga tugende mu maaso Kansuleti yose lyotuuse James Birungi kuoli Christopher Damolira mwenda nababyokulina mu Uganda kano ne muhozi njagala kakwatiremu bana Uganda mwenna mbalamusizaako njala bategeeza nti fo mulimu gwaffe tugukoze ebisigadde birije muli okwebereramu Uganda wetuuse eri lubuto naye kirufu temanyi wegenda kubiikira oba kuzaalira Museveni kennyini akimanyi ennaku ziweddeyo ate nga n'ebintu n'ebikola byebuyeekera bimuweddeko bukoli bumuweddeko yensonga lwaki agaba ssente nga agaba amagulu ngoba yagaba ssente ng'ejjanzi bwe likulekera ekintu kyonna kye liba lisobodde okwetakkuluzaako kano kabyakwerinda nga tuyingira ennaku enkulu ez'omwezi ogw'E12 okufundikira omwaka gwe tuyita Desemba era mwenda bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo saako ne kitaawe Katonda mbategeeza mubeere beegendereza nnyo mu biseera by'amalega Christmas oba Ssekukkulu naddala mwe bagenda okutambula Yoseri Kibabulwa tutabaiswa mutabani wa kale kyensete zeze sanga bisibe ayina enteekateeka namutaika njalo bakisunirako naye yennyini akuba emmeeza oba yasegiraasi kubanga gano abantu sona gagenda fuluma Museveni ateekateeka okuyambisa festive season oba gye tuyita Christmas season okucunya n'okutulugunya bana Uganda batta mu kirindi ateekawo kye tuyita state of emergency Museveni aplanninga okuteekawo obutujju mu Buganda oba mu Uganda ateekawo state of emergency agitambulizeeko mpaka lwe tunaatuuka mu kalulu ka 2025 nga gwako
asobola okuba nti acontrolling a cloud oba okuŋŋaana z'abantu abangi. Yose manyi kuno kwoli omusajja ono ateeseteese okuteeka bomu mu baasi ezitambuza abantu okwetola eggwanga lyonna, ateeseteese okutega bomu mu taxi ezisaabaza abantu eggwanga lyonna, ateeseteese okutega bomu mu butale obukuŋŋaanya abantu abangi, ateeseteese okutega bomu mu masinzizo agakuŋŋaanya abantu abangi. Kino kimuviireko ajje akole ekyo tuyita the state of national address nga eri ku security agambe nti okuva n'olwaliro mpeze ebifo byonna ebikuŋŋaanyamu abantu abangi until further notice lwanava e Roma. Ekyo nyongeddeko kyongere further notice okuva e Roma. So mwenna abagenda otutambule mu baasi, abagenda okubeera mu taxi, mu butale, mu masinzizo n'ebifo ebikuŋŋaanwamu ebingi Kagame mabaala mwegendereze nnyo. Iso Semwai SFC ne Museveni bateekateeka okutega bomb during the festive season okulumya abantu n'okubatta. Agambe nti ADF n'abatujju balumbye eggwanga ateekewo state of emergency era ajja kujja akole okwogerako eri eggwanga nti obutujju bususse ataddewo state of emergency aweze. Kino kyonna ayagala kunoonya butya bwagenda okontrolingamu enkuŋŋaana z'abantu abangi kuba n'akantu kabindabinda. Ekyo kimutiisa nnyo. So agezezaako ekyokuleeta obulwadde bwonna mbukubye musanyizaawo na kino nkikubye era togeza n'okirowooza nakoleka bannayuganda byagalire mu nsi yaabwe kubanga toli wa kitalo nga gobolooza twali tulabe banene emirembe engalo kubira ku kyaliwo Asadi gyali era sha omubuuze owaayi kyali WhatsApp man ajja kugamba nze si kyali WhatsApp man nayitako dda nange bantwala nabugi simufungize. Ndowooza nako mukategedde akala kakamulaka si kino kyalaate gwe wenna ng'olina essimu y'omu ngalo ey'obuyonjo gye tuta smartphone. Njala kutegeeza Museveni ng'ayita mu bitongole bye ebisinga obungi. Museveni ng'ayita mu bitongole ebisinga obungi bye mutamanyi abeega buli munnayuganda yenna mu ngeri yonna esooka. Gwe naawe nange mukimanyi nti emitimbagano gyonna gye tulina bakuŋŋaanya kye tuyita data waffe yenna abagiriko. Oba oli ku tokotoko, oba oli ku bwenyi bw'ekitabo, oba oli ku X, oba oli luddawa, buli oteekamu ebikwatako byonna nzokako n'ebifaananyi, address, location, oba kuŋŋaanya data. Awo na buli kyoteekako kyonna baba basobola okukumanya kikyokola. Ekyo kitukuŋŋaanya data. Kati ne Museveni yakitandise kitya naye nga temujja kitegeera okujja nga nkibannyonnyodde ng'ayita ku basajja be okuli King Kalisa nannyini Natasha Broadcasting Service NBS. Yateekawo omukutu gwe bayita Afro Mobile App eri mu Google Play Store. Afro Mobile App eno ogidownloadinga okuva mu Google Play Store osobola okuwulirizaako radio n'okulabako TV zonna eziri mu ggwanga Uganda. Omugaso gwa app eno Museveni ne munne King Kalisa baaguteekawo abantu basobole okudownloadinga app eno ogiteeke mu simu yo olabireko TV online ne radio nga n'oba commentinga ku TV yonna basobola okufuna information yekwatako. One kasito downloadinga Afro Mobile application eno nga ya NBS esobola okumanya location woli enamba y'essimu esobola okumanya simu ki gy'olina wo commentingidde era basobola okufuna obudde bwonna nga bakozesa spy software network olw'ensonga nti bacollectinga data wo kasito installinga app yo mu simu yo bacollectinga data wo yenna era King Kalisa nga baba bayina era basobola okufuna wonna bakwagalidde. Kati bagundi nga yomanyi nti system y'okukozesa app ezo bakuŋŋanya data wammwe neno app gye bayita Afro Mobile application nayo ya King Kalisa. It's a spy app gye bakozesa. Gwa wakana sikuwakanya wakana gy'osigadde ebisigadde oli tubuulira ng'ensi emaze okufuna ngeri kuba ekibooko zaayo nga bw'erina okukola buli kimu. Nga ne bw'oba okomentinze ng'okozesa app eyo bategeera ni akomentinze era bamanya video kizosinga okwagala okutegeera eziri political n'endala buli kimu kyonna. Ekya internet nakibabulira olunaku lwajjo oli wadde mba ogikozesa oba ogireka ekyo nakyo nkivuddeko. Alright. Kati awo ndowooza tuvuddewo tugende ku kirala. Kati mutongole video etandise security alert ziwedde. Waliwo ekitongole naye abasinga obunyuma basooka kulya bintu bya Asade. Sigenda kulaga video n'emu ekwatagana ku byabadde e Syria byonna mwabirabye. Tebyawukanako ne byenzize mbagamba emyaka gyonna nga ndi ku social media kuno okuwamba okutulugunya okutta n'abantu okutuuka okubanga bayika Windows. Baatuuse okugjako gavumenti ya Assad nga balina amakomera agali mu underground nga mulimu abantu tebakyembanyi mannya tebamanyi famire zaabwe tebamanyi gye bava nga bali mu underground. Abajjukira nga tukyali mu kalubwawo
nabagamba Janet nakusomera Janet nenkusomera Kandiho nenkusomera SMY ne ISO nebaga nti baleeta ebyuma ebyali binyiga abaana zino pressing machines zinyiga nabaga baleeta ebyuma mu Uganda ebyali binyiga abaana ekikakanulamu nga so bani abali ku video ezo nga sinagenda maaso bani abali ku video ezo bakadde bannanga badde ku video ezo emyaka 6 mungoberera ebintu byonna bye najjamba gamba during that time abaliko benjagala comment ne bweziba 5 bwe nayogera ku byuma Janet ne Museveni baagula ebyanyiganga abaana Princess Dash ndoza yaliko Zaza ndoza aliko n'abalala baliko kati mwana we video za Asadi nga makomera ago mbaddemu ebyuma nga bakuteeka wansi mu kyuma ne kikunyiga weki nofuuka sandwich kati watujja obbanga babigambo bino mwebuzaabuza nga mulowooza bitwogera tebiriko evidence ekirungi mwakirabye wa Asadi nti gye kirya tekiri kimu ne before kirabe wa Asadi ani yasooka kibaga Museveni aleta pressing machine before kira ku video zomwana kuba video ezo tuziraga zijja kuleta obuzibu ku Facebook no before kirabe wa Asadi ani yasooka kyogerako wano ku social media it was me. So temuzanyisa information gitufunde bakulu byetugera tubatuma bali ne ebyuma Museveni balina mu safe houses ekalangala mu Kampala wayona bali ne nga bakuteekamu ne bakunyiganga sandwich no kunyiga gino je mirambera je basulanga ne bagifunya mwana ka video kwake ebirambo je basula mu kibira kirindi kati mbajjukiza na kano ka video basingo mungi mwakalaba kati je gine mirambo rengere kirimbarara abantu babasura parece mirambo bakisura busuzi rengera bagisura bagirese misana bagisure mirambo mingi bagirese ku motoka rengere kirimbarara Banyayuganda twagala tuyambibwe Banyayuganda mutuyambe Banyayuganda mutudukire Banyayuganda babata nabagamba ko ne pipa za asidi mubateeka ne kasiri gwanga waswa bajjeko government ya Asadi ne basanga abasajja n'abakazi n'abaana nga bayika windows ensi bagivaako tamanyi linnya lye talina muganda yegwamanyi ensi tagimanyi ng'alinganga omupya mu ggwanga eryo gwakutuluguzibwa na kuttibwa abasajja bano banyize ne balumba amalaalo ga kitaawe wa Asadi ne bamenya eringa museum nenga ate malaalo ne bagimenya ne basimulayo amalaalo ga kitaawe wa Asadi ne bagayiwako amafuta ne bagakumako omuliro bwe busungu abantu bwe balina bwe basirikidde balumbye amalaalo balumbye eringa museum oli yali yazimba ekimuseum nga kya kitaawe ne bagamenya ne bajjeyo kesi ya tata wa Asadi ne bagikumako omuliro eyo family ne bwe busungu abantu balina ku Museveni wakuba nti takimanyi abasajja bano bakoze ebikolobero Museveni akoze ebikolobero kyobula nti ateka sente nnyo ku social media nenga abasajja basajja bannaawe abasajja n'abakazi abasirya bagenza okudduka mu ggwanga almost bagenza okubala toto nga basirya bali milioni nga 16 ezadduka mu ggwanga eryo milioni 16 wano wetu do bado milioni zibadde mu nnya n'ekitundu nendo za utogera milioni 3 ndo zazzeeyo dda baddayo go babbaka ettaka go battira omuntu we go banyaga go bayisubuli omwaddayo kubanga basanyufu mbuli ndero kinaagwa mu Uganda very soon mujja kitegeera ate teri reconciliation kino nkidda Museveni kuno kwoli kola ebikolobero ng'okimanyi nti reconciliation teriiyo ku byokola bwe bayakulema okukola okuwayo obuyinza mirembe n'osigala ng'owamba abaana b'abantu obatta ku maziga gano g'oyagala abantu bagenda kukolera ku reconciliation ki Never
Monkola yemo omulimu gwenkola ne ba comrade bonna bakola ku social media platforms ez'enjawulo n'abasiri abadde bagukola okumala emyaka 10 kyovula gamba gaya ali omuganda wange tewenyooma okulwanyisa dictator si kyangu sigala ng'okola omulimu ogwo abasiri abadde ku international platforms nga bakondeminga ebikolwa by'okuwamba okutemula n'okutta abantu naye ng'eri abadawutinga information gye bawa ng'eri abadawutinga information bas ababloga basiriya n'abadde ku Twitter ku Facebook nga bafulumya information ng'abantu bagamba wa era nga bikiri mu Uganda wa balimba government yamaze kugwa era buli yenna yagamba nga wa balimba tekulino buli omu yadduse ng'afuluma eggwanga Syria n'abalala tebannamanyikako gye bali kubanga bali mu kulya kino kye tukola ne mu Syria bakikoledde emyaka 11 nga bavumirira obutemu n'okutta abantu mu ggwanga lya Syria naye ng'eriyo abantu mu Syria abadde bali mu Assad engalo nga bawakanya ababyogera naye gavumenti bwe yagudde buli muntu eyawakanyanga yasoose okusibamu nga n'Assad tannadduka tolinawo balabirako kubanga baba province longo basimye entaana basimye Masigulevzi ng'abantu bali muli baafa bwe tuba twogera ensonga zino tetusiika binyomo bye tukola baabikolaakolamu dda era yeriyo n'abali bawujja obunyama nabo baaliyo nga mmwe nenge ekituufu bakimanyi omusajja ali mu kutta bantu kigambibwa okusinziira mu sources zisinga obungi nti omusajja ateekeddwa okuba nga ye bwe yajjira mu ntebe ng'ovudde ku kitaawe avunaanyizibwa ku kakadde kamu n'ekitundu ak'abantu abatomokuse mu makomera ago akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu abatokomokose miliyoni n'ekitundu y'abantu ogimanyi kati sikyagala kuleekana nammwe time egenda tuuka nga ebintu bino bikolebwa mu nkola eyo njala okusooka okubaza mwenda bannayuganda batambuza akatambi k'omukyala ow'embala gwe badde bakulusanya okumutwalako ettaka limu balimu balire ddala vidiyo ezimu tetukyasobola zitya ku mitimbagano platforms zaffe ziwoningibwa okuzigibwako naye wetwogerera olwaleero abantu bano abasajja bakwate abadde mu kutawaanya omukyalo yabamukutte kuliko ASP Andrew Betunga kuliko Detective Constable Darius ali hizira Munyarwanda ali zira kuliko Detective Constable Hope Ninsirwe kuliko Detective Constable Royce Kiboneka bakwatiddwa olwaleero okugulwako emisango egy'okubonyaabonya omukyalo oyo obudde nti abasirikale abakwatibwa mu katambi nga bawalula omukazi mu bitaba nga bamugombamu obwala bagobeddwa mu kitongole kino bano akakiiko kabagulako emisango egy'enjawulo era nga olunaku olwaleero babadde mu kwewozaako mu bitundu ebyeyo mu disitulikiti ey'Embalala abasirikale bano abawera bana bakwatibwa oluvannyuma lw'akatambi akakwatibwa okusassaanira emikutu egya social media kyokka tukulabula nti ebimu ku bifaananyi bino oba oliawo biyinza okukwesittaza olw'ensonga eyo ow'emmeme ennafu osobola okusebukawo. Alright. Nange sigenda bizanya olw'ensonga mutegedde ki ekibaddewo. Kati vidiyo eno ngitandikirewa. Kangitandikirewa. Yose tubahabura ku rekodo ne bannayuganda kwe bali na buli kimu kwekiri. Mu ggwanga lya Syria omukulu Bashar Assad abadde yasima ensi engerimu emikwesese egimufulumya buli wamu naye teyasobodde okukozesaako omukwesese n'ogwo nkiddamu Museveni. Omukulembeze wa Syria yali yasima kye tuyita tunnels nga ziriko enzigi ne bakuba nyukiriya nga tasobola nga zirimu empewo ey'obuvunaanyizibwa zirimu generator zirimu lift zirimu buli kimu ekimutu wabula ensi bwe yabadde ekyuka teyasobodde kukozesaako mukwesese n'ogwo naye bannayuganda njala bategeeza Museveni asimye Uganda yonna agisimyemu emikwesese yonna agisimyemu empuku ezimufulumya n'ezimuddusa singa wagwawo ekintu kyonna mu ggwanga naye kasooke mbawaka ku mikwesese gino gye nabagamba edda kati ng'emikwesese empya yenjala Museveni otegere nti twagitegedde era twamaze gidugisaasaanya mu bantu bekikwatako. Mwenna abamanyi Entebbe ku Ero Beach Museveni yasima ttano okuva mu State House Entebbe ng'egukira ku Ero Beach weeri n'asima ttano okuva mu State House Entebbe ng'egukira ku kisaawe Entebbe wennyini nkiddamu Museveni wasima ttano okuva mu State House Entebbe n'etuuka ku Ero Beach bagiyita Ero Beach
ne ttano zendale ziyita wansi eyo naye nga ziguka mu State House. Agende n'osima ttano okuva mu State House Entebbe nga ziguka ku kisaawe Entebbe. N'endala ziva ku kisaawe Entebbe nga ziguka ku mazzi gennyini wali nti sobola okukozesa eryato. Ezo nazo ttano njala abantu bazitegeere. Ompulira bulungi nnyo. Wasima ttano mu Kampala nga ziva mu State House Entebbe okwetoola Kampala yonna. Nga n'enkadde zonna waddamu n'ozirivayivinga okuzisima zitandika okukwatagana okuva ku State House Entebbe ezigwa Eggaba ezigwa mu barracks ez'enjawulo Mbuya byonna bikoze bingi nnyo. Naye waliwo ttano bannayuganda ze nabalagako emyaka 5 emabega ze baasima ku Kaluma daamu eno erimu ttanos eziva Kaluma nga zolekera Nakasongola ezimu zolekera mu South Sudan ezimu zolekera mu ggwanga erya Rwanda zino zonna ttano azisima kutegekayo byakulwanyisa by'obutwa kutegekayo wajyasobola okuddukira wa kati zino zonna mapu tuzina na buli kimu. Naye ndowooza bagamba nti olwatta Wambwa lwasooka muziba nnyindo badikiteeta bonna balina ekizibu kimu kyekiriwa. Dikiteeta bw'alaba ekigudde wa dikiteeta munna agamba oyo teyakola kimala nze tebansobola. Wattu kyekizibu ky'abadikiteeta. Okugwa kwa Bashar Assad kwandibadde kuwayo seeri ekyokulabirako nti ne bw'oba olina ebyokulwanyisa bimeka osobola okudduka nga nabo gisimufungisa. Wabula badikiteeta buli omu agamba munne nti we teyakoze kimala nze nja kukola ekimala ekisingako. Museveni bw'atyo yagamba Gaddafi nti Gaddafi was a weak man yali tasobola kukola kimala nze nsobola okukola ki. Museveni badikiteeta bonna bafiira watono. Gwe saa zino ogamba nti oli w'amaanyi osobola okukola buli kimu jjajja akaseera katuuka mu ddakiika emu nga tasobola kukozesa ttano ezo ng'ekikutaasa olina kufuluma ggwanga eryo olekere bannansi. So kyekizibu oyo teyakoze kimala. Gw'obadde osinga Assad amaanyi gwali osinga Gaddafi amaanyi gwe ate tolina kyonna kubanga okimanyi nti 1 toli munnansi 2 ensi yakutegeera 3 wonna bakulabirako nga toli mu State House bagenda kukukwata kati okimanyi bulungi ne famire yo era ogireetedde akabasa akatabangawo. Kati ttano zinzogedde ensi zitegedde zonna we ziri mukimanye nti mwenna singa abaawo ekintu kyonna nga temulabe nga ayita mwerokopite wantu wonna egyo emikwesese ngibabuulidde we giri ne muto wajja gikozesa sali musale omutabani we okwagala okudduka wegigukira wonna tumanyiwo mapu zonna tuzirina kati Museveni ojja kutegeera ekyagaana embwa okuseka oba ojja kutubuulira lwaki enkoko bwenywa amazzi tefuka. Kati ze zino zizimu ku ttano ze baateeka Kaluma daamu nga zibalagadde emyaka miyitirivu emabega. Sijja kamala na kabalagadda ebbanga ddene. Alright. Kati okusinziira ku instability focus ezigenda okujja mu mwaka ga 2025 ekitongole ekimanyikiddwa nga SCLED nga kino kinonyereza ku mutindo gw'ensi yonna kyafulumiza dda ensi eziyinza okubaamu obutabanguko obutabagambika mu mwaka ogujja. Kirina colors 2 kino kankibalage wano. Ekyo kitongole ekyo kirina colors 3 nga buli kala erina kyetegeeza. Naye mu nsi ze basuubira okufuna obutabanguko omwaka ogujja nga gutandika, Uganda mweri representingiddwa kale myufu neya bbulu. Kala eya bbulu etegeeza turbulent. Ekigambo turbulent kitegeeza ngabo
va ku kiri abatambulira mu nyonyi kibaita turbulence enyonyi ne yekyanga mwawo negira bwe ne ka kibaita turbulence nekyo bakiyita turbulent nakyo mwagala kujjako video bwe dambala bamulwana nayo mwagala kujjako video bwe dambala mulwana nayo naye nze sijjagana kuweereza abantu. Alright, ekigambo kino kyabategeeza ekiri presentinga Uganda bakiyita turbulent, so siri turbulence y'inyonyi wabula nakyo kiri presentinga obuvuyo, kiri presentinga ensi ezisubirwamu obuvuyo. Kati bakuga nti Uganda yemu ku nsi esubirwamu okubeeramu obuvuyo omwaka ogujja. Uganda esubirwa okubaamu obuvuyo omwaka ogujja. Era ogiraba wano, ogiraba kaako ka Uganda kaffe kaako kati kale lije enkulaze eya blue yeno wano kino ekigambo kyembadde mbagamba ekyo ekya blue kino kyembadde mbagamba ekyo kyembadde mbasomesa ekyo kyembadde mbasomesa. Kati okusinziira ku kitongole kino kiwandiika nnyo ku nsi era bye kiwandiika bituukirira bulungi nnyo. Kati mutegedde bulungi wawe tulaga na buli kimu mutegedde bulungi nnyo awo mutegeddewo. Kati ngenda bazanyira akatambi kano mukawubudde kaddakiika 7 ku video gye nakoze ku lunaku kana recording gye nakoze ku lunaku olwokusatu. Bwe mmala okukazanya nsumulwa information abatabaddewo mukawulirize bulungi nnyo byenayogedde mu ka video kano mugenda birabako very soon. Byenayogedde mu ka video kano mugenda birabako very soon. Njagadde nkabazanyire kubanga video mbage yeri ku YouTube nagitadde ku YouTube wabula ku Facebook waliwo abansaliddewo ngo naboteekayo botonotono nembu sharinga bibino byenayogedde biwulirize bulungi nnyo. Ebintu by'ekitano kizabe sijembire bitambula abiri mu katemba mungi nefe tobagamba ku kimu tujja kiwawa. Njera bategeeza nti gwe wenna abadde agoberera ensonga ezo njera kugamba ndowooza wandifuddeyo nnyo n'osoma ebikolwa mu kooti eyo baani abagirimu ekigendera kyabwe ki ne mukulayira Odinga ne bategeeza bulungi nnyo era automatically bigenda okuvaayo nga bibiri. Kati esaawa zino mukulu oyo missoni yabwe eri nti abaagala kunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform nga bagezaako okuzuukusa omwami ono afune public sympathy olabe bana bamuteredde ng'amusuubira nti ajja abajjamuza ku bout preparation nga baagala kendeeza amaanyi ga Kyagulanyi mu ggwanga. Kati bagezaako nnyo okuteeka omuntu ono asigale mu kkomera nga bamuzanyisa emizannyo gyabwe nga bamuleeta bamuzaayo nga bazanya emizannyo egyo. Kati njala sooka kuusaamu osooka kutegeeze mukimanyi bulungi nnyo nti omwami otalina musango byonna bintu bamuterako biteeke naye njagala be embeera ebeera mu kooti nga bagenda baleesa omwami oyo engeri balooya be gye beeyisaamu n'abalabuzi olyoka otegere bulungi nnyo. Kati ekirala bo wano abantu be abeeyita balooya Babesigye balemedde nnyo ku mukyali omwonna Kenya eyali mu muzannyo ogwo mu kusooka Martha Karua nti alina okufuna olukusa olumukkiriza okukola amateeka mu Uganda ng'okufuuka lyawo Besigye. Naye remember baleese balooya nga 40 bonna mu abalabye bazze okulifeninga Besigye. Bwe yagala kuŋŋamba nti Martha Karua amateeka ge yasoma ga njawulo nnyo ku balooya abali mu Uganda 20 baseetinze oba yagala kuŋŋamba nti emisango Besigye bamisango olukwabo gyawozezza mu Uganda yonna emyaka gyonna. Martha Karua is more experienced than lukwabo mu kuwoza emisango. Tolabanga waliwo ekintu ekigendera bagenda bategeeza bamukkirizamu walukusa luwoza misango gya Besigye ate abeerayo mu kimukkomera. Bino byonna tubiraba bulungi nnyo n'ekikulu kiri nti buli Munnayuganda wooli njala kugamba ebyobufuzi muzannyo muwanvu naye mu Africa emizannyo gy'ebyobufuzi gikyali ku ddala ya kusirwaza bantu era sikolera bantu. Abasajja bano babadde ebyobufuzi okuva mu 86 ndakati babikutanga olw'ensonga babbye eggwanga balina ebibuuzo bingi ebibalindidde ebyokuddamu. Kati batya nnyo okuba nti bali mu ofiisi ezo yensonga lwaki olaba kola buli kimu ekisoboka okusirwaza Bannayuganda bo bayisiro byabwe. Omuntu yandikubuuziza ku myaka Besigye Katonda gye yamuwa 20 amugenzi Nasadege Sibagala nga mukwasizza akati nti munnange tambulirako awo naye ye lwaki mu myaka 2 aganye okugamba nti ali ku mayindinsi omuntu gundi naye alagidde ti Besigye alagidde bwe gundi ogwo lwaki gyaganye
nga ne Kyagulanyi alina amaanyi okwetoola eggwanga lyonna naye yagaana omukkiririzaamu n'omuwa nti kale kuli komandi nzigenda lwaki era si lwakyalemeza bwetyo kati kansooke nkunyonyolemu Museveni ne banne bonna abayeekera Abanyarwanda bajja nga ba refugees bakimanyi bulungi nnyo nti ekizibu kya Uganda mu by'obufuzi Baganda era Omuganda yenna waali batyomuwa obuyinza olw'ensonga bakimanyi nti Omuganda asobola okubivayivinga ebikolwa byonna gavumenti bezikola eziyiseeko kati ensonga lwaki tebaagala Muganda muwa buyinza lwaki bakivuga ne bakyonoona nga tewadde Muganda buyinza lwaki Richard Kalukiza Besigye wabadde mu bukulembeze bwa FDC neyesimba ebisanja bina emyaka 2 wabaddengawo abali ku ludda oluvuganya abalala ng'abavubuka n'abasinga obwenyi mu DP bwe bakolera Ssuubi ne mwajjira mu Lukwago mwajjira mu Segona mwajjira mu Nambooze ng'ebiseera ebyo eggwanga lyonna limanyi nti Lukwago musajja muzibu nnyo ng'era eggwanga limwagala Nambooze yasikamuko ne Segona n'asikamuko Lukwago ne bamupiikinga yo single handed yamukukusa mpaka mu FDC bamutuusa mu FDC bamuhayipinga n'amufuuka president wa DP wa FDC bamuhayipinga Besigye akutulamu FDC jaleka najja nankumbi nejaleka nejatwale Katonga kati ate ye Katonga n'agiwamba n'assalukwago wansi najjale kumbi nesigala ng'eyomba naye Katonga Besigye nga yaliwo nga yani mukulu kati abantu batategeera nti Besigye almost yali amalizaayo yali amaliza Lukwago mu ttaka ne Lukwago nti yakimala nti politically Besigye amutula ku mission bw'atagimanyi omanyi bano abasajja beeta nti baasoma tebasobola kusomera baasa muki tebasobola kusomera baluwa mu baasa Lukwago okugenda ne Besigye eno yali mission ya Besigye kutuula ku Lukwago final muzika politically Lukwago takyasobola kuga nti agenda kuyimirira ku Museveni ku muntu yenna abagenda kuyimuka president amuwangule kyokula Lukwago afokasinga nnyo ku bufungulo bwa bammeeya takyalowooza ku ntebe ennene olwo naye aba muggyemu amaanyi automatically kubanga ye Muganda abaddewo ng'ow'amaanyi before Kyagulanyi oba ofuna bulungi nnyo Lukwago muteeka eno Katonga Besigye ate n'afuukawo n'atandika okuba nga yateekinga over automatically baali bazika Lukwago wansi ng'Omuganda abadde n'amaanyi okibamanya nti Kyagulanyi agenda kujja kati politically Lukwago baamutta takyasobola kuva egamba nti agenda kwesimba nte ku ntebe ennene balina kuzaani balina kuza ddala Kalukiza Besigye kuba nga ayimira musango mu ntebe mu ngatte ezo tuvula kati bamutadde kubira ebisangosango afune public sympathy agenda okuvaayo nga w'amaanyi oba ng'afunyemu okwagala kw'abantu nga bo omupiira bwe bagubala naye nkubuuza ne nkugamba balooya 40 basetinze lwaki balisisitinga ku Martha Kaluuya Munnakenya ate nga ali mu ddimu kusooka tokyaba balina omuzanyo gwe batuzanya ffe tugenda gendayo nnyo tugenda baga ekigambo kimu buli muntu azanye paati ye tujja kusisinkana fena twagala ntebe tujja gifuna abalina enkola endala bajja gikwata naffe balina enkola tugenda gikwata ne buli omu atunuulye ebikolwa byonna abasajja kubanga bemishoni yaabwe tebaagala kuta buyinza bakimanyi ebikolwa bye baakola bakimanyi ensimbi z'eggwanga zibabbye na buli kimu kye bakoze mu ggwanga bakimanyi bulungi nnyo so ensonga ku mwami oyo njagala komenti 5 bweziti ng'ogamba akavidiyo ke nakoze ku Lwokusatu nga nkali kunekate ku YouTube ebirimu bikyamu obanga omanyi ebyobufuzi era ng'obadde obikomera njagala otewo komenti nti video gye nakoze nkyamu binafulumiza bikyamu komenti ndi buzezi kati ffenna njala tukole ekigambo kimu kiriwo ekiti bwe tuba twagala okuggyako Museveni tetwerabira ani mulabe waffe tetwerabira baani abakolera omulabe waffe era tetwerabira nti tulina abakolera Museveni ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati eno yembeteza eyaviirako yose yogenda mu nsiko nga bamaze okulangirira nti Paulo Semogere yawangudde akalulu Paulo Muwanga ne Obote ne bakyuse byava mu kulonda abasinga obungi akatambe kwa temwaka kali ka kinana kabazanyira olwalo mu kanabe wone bwava embeteza mbadde mu kazanyo kengero ka video kano keko mu kinana nga balangirira nti DP yali wangudde obuyinza naye Obote ne Paulo Muwanga ne babba akalulu Museveni ekyamuvira kugenda mu nsiko UPC has got 145 UPC of Mwana Mbutan DP has got 4,000 The joy of the Buganda, the tribe that lives in and around Kampala, filled almost every street in the capital as news of their party's victory here spread. DP, they chanted, the initial stand for the Democratic Party of Paul Samagerere. They stand just as well for a long and bitter fight against the men, Milton Obote, then Idi Amin, finally the 6 members of the military commission, who
who have run Uganda for any length of time since independence in 1962. No one expected the party of these people to win this election. They say they have. And now both party and supporters are locked in a struggle for power with two of their old enemies, Dr. Obote and the military commission. The votes have been counted with painstaking precision in the back rooms of polling stations up and down the country. Many results... All right, keka video akavira kembeteza Museveni agende mu nsiko nga teri amutumia. Kati ebikola byokuteekawo military kangaroo court okutryingira mu civilian byavaluddawa. Tewali agenda bibagamba ne bavetera yamba atya. Kangaroo court ne mu nsiko zaatulanga yunga zitta strictly Baganda. Sebo kangaroo court, military kangaroo court ne mu nsiko zaatulanga strictly zitta Baganda bani abali bazikulira. Bakuwa singena kota masimu nani kubiddeko sabata kazinja n'abale babategeeza kangaroo court mu nsiko military court martial mu nsiko zaatulanga yo nga strict zali eliminating Abaganda abali abamaanyi mu nsiko era babasaliranga ne bafa. We wava erinnya liri Pilato. Mu military court mujira bwane makindi military court ne mu nsiko yaliyo nga bagita kangaroo court ngeetulirawo nga bakusalira bakubaka kumbi ku mutwe gwe govaawo strict Baganda bibattanga. Bagenda okujja mu kinana mu mukaaga okuteekawo Semwayi okuteekawo Iso byonna yali ayogera ku implementing kangaroo court eyo. Wabula ye bwe yali ng'ayogerera Obote n'Amin yagamba nti baakozesanga military w'amagye okutta n'okuwamba bannayuganda massively. Era nga yakawamba mu kinana mu mukaaga nga we yerabira ebigambo yagamba ng'ali ku Bulange Mmengo ku Republican bagitanga Republican House ng'ali ku Bulange Mmengo nti yavumiriranga nnyo government ezayitako okuteeka amagye buli wamu nga gali involved mu kintu kyonna n'okutryinga basiviliano batta. Ye kennyini mu bigambo bye video njirina. Kati bw'avayo lwaliro n'akugamba nti military court agyeyambisizza okuggyawo obutemu bw'emmundu n'okukuuma eggwanga liri safe. Ekyakulimba okuva mu kinana mukaaga executions, assassinations n'okutuuka olwaliro badde bazikozesa muntu era ng'emmundu yennyinizo era nga tawangako report. Military court martial ne mu nsiko yaliyo wano yagireeta bulesi kutuukiriza mulimu gwe gwakujja maanyi bwa politician bonna abamwesimbako nga bateekako emisango gy'obutujju. Mwena temwategeera. Kati video kanje kuzanyira oyo kwotegeere manye tubeera ne evidence n'obujulizi uzamutegedde bulungi nnyo. Yali Bulange Mmengo we yabyogerera. But the majority were people with very bad record. And as if that was not enough, they went ahead with their old game of killing Ugandans. Since the signing of the peace agreement, they had killed up something like 400 or 500 people, whose names we could lay our hands on, names and places of birth and things like that. Now we found that if we didn't act, first of all, there would be no solution to the Ugandan political crisis. There would be no solution. We would go on endlessly with the same cycle of violence and regime which we don't do anymore. Secondly, we're also in danger of the people misunderstanding us, thinking that we have abandoned them and we are not working for the interests. And we have had so much faith in us, we could not afford such a thing. Oina chomboza chombanje kirala. Kinana mukaaga bakawamba. Ali Bulange Mmengo gye bayitanga Republican House. Wane watulanga secret meeting ezasiganga buli Muganda yenna obulwadde bwa sirimu nga bamukuba mu mpiso. Kubanga kino kyali ekitebe ekikulu eky'amagye nga bakawamba. Ompulira kyali ekitebe ekikulu eky'amagye nga bakawamba eyo Bulange Mmengo. Eno video ya Bulange Mmengo nula kinana mukaaga nga bakawamba. Mumulaba. Ndozo kitegera bulungi n'uyu. But the majority were people with very bad record. And as if that was not enough, they went ahead with their old game of killing Ugandans. Since the signing of the peace agreement, they had killed up something like 400 or 500 people, whose names we could lay our hands on, names and places of birth and things like that. Now we found that if we didn't act, first of all, there would be no solution to the Ugandan political crisis. There would be no solution. We would go on endlessly with the same cycle of violence and regime which we don't do anymore. Secondly, we're also in danger of the people misunderstanding us, thinking that we have abandoned them and we are not working for the interests. And we have had so much faith in us, we could not afford such a thing. Much to get.
kati ngenda kuzza myaka gye 12 Besigye lwe yasooka okwesimba ku Museveni ye nga amwesimbako akondeminga Museveni okuyingiza amagye mu byobufuzi naddala ebyokulonda. Besigye nga akondeminga wabula yayina omupiira from 12 up to today teyakondeminga ko court martial yakondeminga ko bikolwa by'amagye byonna bikolebwa wabula wano beri agenda okwesimba yakikoonako olwaleero muzannyo kibazannya bo bennyini. I am a supporter of Yoweri Museveni 100% because he's a good man. I'm rather saddened by the response of the government and especially President Museveni to this electoral process. His attempt to compromise the process by involving the army, which is led by partisan commanders that have publicly supported him to be in charge of the security of this election. I think this is not good for the democratic process underway. It is obvious that if it continues, the process will be hijacked. As Captain Batarisa has already informed you, there have been acts of intimidation, there have been acts of defacing of electioneering materials, there have been acts of actual violence, you have seen levels of hooliganism. So what the intelligence is indicating is not far-fetched. Kati tuvaawo tudda ku mbega wa Iso yalimu mu bbo omanyi nze njagala bajjukiza buli kimu. Tudda ku mbega wa Iso abali mulijjo lw'omusana bino byayogera. These guys were together in the bush. Munyagwa, I refuse to mourn with you. These guys were together in the bush. They killed people in Ruwero. Bakwato buyinza chifuba. Nebayawukana. Bayawukana where? Intaro zaabwe kaswashana kubindeka bezo ntaro zaabwe kakati yibambi ayogeranga bo wakwa Bible nga toli pastor noga nti Museveni manya ntando tanse kumvuma kudiza kama ukanso sinya kanso byo bituse kanzize wabona levo nabuchaso bwe nkudiza na tenku because that's why he's king see I'm telling you omuntu godiringa naye wakugamba emyaka 40 ekyo kyali. Me, I'm looking at quarrels between a colonel and a general. I think about never NRA. Yes, original. But the Bujo is yombesa. One ogenda kuwiranga masakali abantu. And yes, Gabalia. Bijambia Gabalia utayimba webuli abantu bakuba amasasi. These things take place. We are dealing with rebels. Kakati esobola kuyimira ngama ono mutufu ono si mutufu. I don't know. You are not dealing with abantu abaja mu materia. Okiwulidde kati awo kansokemba we mukano nga akayimba kano mugenda kawuli akali confusing ne kadakika seconds sasa njala mukawuli bulungi nnyo tuveekawo tugende ku nsongera najala okawulirize bulungi nnyo kasesaamu katono. Politics wa Museveni gwabadde avuga emyaka giri Besigye afaanagana ddala akayimba kano saagala museke njagadde bwamu ka break museke mukko kati akayimba kano kogenda okubwaka mwakawuliddeko dda ku Facebook njala kabaza njala alufunemu ka break akokusekamu then tugende ku video ekitundu ekyokubiri ka video kano mwakala nenjaga deka bazanyiramu wano nga kali confusing era Besigye ne Museveni ba confusing abana Uganda mu kibetwa mbalaga mu lokabo tekajala musekemo ko katono ka video kano ka second sasa kayi muyimbi nono asinga ne munafono yayimbi olimba balita Sakamo Friends yagenze yayimbi oluyimba nakola press conference kuyimba luno nagenda ko ne South Africa olusimanyo dulo nchinga neruganya okubuka natete kupitala lwesibidda balita simanyi Sakamo Friends oba Sakamo season Luza walita Sakamo Friends netwa ukana Sakamo season waganya okuva natete ekiraga nta kyalina mikisa kati nze kana kayimba kansinkidde Sakamo Friends kana kayimba ulira
good because it's good. Every day I am in the Burundi Alete musaba kaddamu. Mai mwagala nnyo byono temusaba kaddamu I need the Burundi. Lwasingidde circumference. Mwagala nnyo byono ne sekati. Sijja kaddamu. One time. Mwagala nnyo ebyonondesi babagamba okunaaba oba okumululo temukkiriza. Naye kati muwulira musimayo ni de Burundi byo mwagala emwe ne museka ne mugwe n'essimu ne muziteeka wansi. Wamazo ne mbibi wangu 224. Yanyimbidde I need the Burundi. Kankabadde mwana akola kimwe bange. No comment. Katandika ekitundu ekyokubiri ekya video. Abo mmala okuseka nga mumbulira batandika part 2. Mbadde mu dakika musoke museke bwe mumaliriza nga munga atumaze okuseka nga atandika part 2. Mumalirize okuseka nze ntandike part 2. Ge mwaga ne babagamba okuma akalobo okunaaba temukkiriza. Mwagala I need the Burundi ne museka ne muwanika n'ebigere bye mwagala ebyo. Siyo mwagala ebyo. Mwagala lyrics mwagala zaki bantu mmwe. Njagadde mbawe muka kabomenti kano musekemu. Kale. Atandika ekitundu ekyokubiri. Get serious please tutandika part 2 ya video. Wichero gye tufundikira onako ndwerabidde. Nakola post ne bategeeza nti omukulu Bijirwa yasindikiddwa commission endala gye bayita the return of Bijirwa mu national platform ng'emusindikiddwako Museveni ne mukama we General Naraiso. Naye ndowooza mission eyo nakoze post mission nagiye. Mission yabadde etya. Kuvadde wano badde bangobirya nzize nwana n'abantu enkweze engezali zaagala okutta president n'okuyiwa enteekateeka y'okujjako Museveni. Era mbe nasookerako yali ono mukulu Bijirwa. Yavaawo n'agenda n'akola ekibiina kye ekya Eastern simanyi bikoze bitya. N'akola ne press conference n'agamba yakoze ekitundu ekyekigenda sigala mu Eastern era yewa amaanyi nnyo. Wattu yakola press conference era olwajjako kamere ko ekibiina kye kyakomawo tekyaseetukawo. Yakolera press conference we kyakoma tekyavaawo. Abadde ng'agenda ku mitimbagano egy'enjawulo n'aluba president n'aluba national platform n'alumba buli omu n'ayogera buli kimu ky'ayagala naye nga asiwansisaano ku mazzi. Olw'okuba nti nakuze Museveni takyafuna bulungi communication okuva mu bambega bali mu Nuupu takyagifuna kati ayagala kusindika Bijirwa. So Bijirwa ono yabadde wakudda nga abadde ajja atandika okuba akadingidi ng'alumba Museveni ne gavumenti then akomewo asaba okujoininga national platform n'ekigendererwa eky'okubega n'okutuusa obulabe ku president if possible kyandibadde kisoboka. Bamuwadde budget ya million 3 ez'okusaasaanya nga buli mwezi abadde alina okufuna million 25 ng'omusaala nga via Naraiso naye ndowooza okuba nakoze post eyo buli kimu nakirinyemu era ndowooza tekijja kusoboka. Wabula omwami ono atambula ng'asiiga ettomi bakomredi bannaffe bonna n'okutambuza eboozibozi ebitagatta bw'abeera ku TV ne ku social media platform ng'ayogera kasasiro mungi nnyo afaanaganako bw'ati.
tandikirewa bagala balwana kujjayo video mwakakola attempts nnyo kujja video eno kwagala kujja video eno naye ekyabalemye biremu kubibadde akola okusibwa comrade baffe etomi n'okusiga ekibiina kya national platform era kano ka video kebadde ku TVM nga yogera ebigambo bino wammanga. Honestly, it's only in Uganda where politics of malice and blackmail bebana baliwo kale bwanika anyiza mbosimanye ebisiyaga tetujja kubirya so katukomawo in fact nga tujja comment endala. That's the issue. Badabinze NUP as a rainbow political party that is supported or supports homosexuality. What do you think about that phenomenon? Is it true that NUP bisiyaga byerere funding? Kati nze chemanyi mu NUP not out of hate but out of facts. Out of facts and evidence. Sigenda kugera ku international level. Kubanga international level buli omwachi amanyi position. Mukulu interview zakoze n'ebirala ne conference zagenzemu buli muntu abadde abirako. Kanjogerere ku loko. Akulira ideology mu NUP. Ideology and patriotism. Okay? Omusumba muwanguzi Andrew. Yes. Owe busoga. Kyakiye. Nze kenyini kamwa kwogera nalaba mu peya y'abasiyazi. Couple. Nze kenyini. Logo akubiri ngokyogera. Yes. How did you know basiyazi? Ibe yanjula. Hey. Omusajja yakwata omuzindalo. Man to man. Nga bagenyi ba church bavudde mu America be sponsor ba church bazzo kukyalira ku project nayanjula mukyala we nenga mukyala we musajja munne ayambala n'ekipale kimpi nze kenyini nakiraba sigamba nti bakola ki banyumiriza nalire mukyala wange she's my witness. Alright, byebiga byabadde ayogera nakati bya mukulu bijirwa wonna woli ku lugambo lwoyina olukuunya ne buziizi naka akayinda kakulinganga akagatoka kembizi nga weyita omusoga kumbe toli musoga tukumanyi history akukwata kubanga abasoga entegera abo yanjawulo nnyo kuba bibaloya basinga ne ba accountants abasinga obungi mu Uganda. Mukulu olwokuba nti oli idle and disorderly nga toyina mulimu wadde edduuka eritunda obuleega oba obubika abalalu mu ggwanga ng'omulimu go from day one wayingira byobufuzi oli political animal kyomanyi kyokka toyina mulimu. Omuntu yandiyagadde okumanya mukazi wo ki gwe wali naye mu kanisa eyo ku lunaku olwo era olina smartphone lwaki tewali codinga nga bujulizi okuba okozesa nga gwe munnabyabufuzi akozesa tactic ya malice blackmail ya divide and rule. You are good at blackmail nga ayagala evidence okusula Robert Kyagulanyi Center mu lwaki tewali codinga mukulu ku lunaku olwo. Ekisookera ddala pastor Mwanguzi gwe weesimbako okimanyi pastor ina church ebbanga lyonna mwagadde omusula mbusoga nakatero kyakirwanako wabula nkubuulira nti very soon bagenda kusamoninga to prove what you've been saying about national platform ne pastor Mwanguzi kwotekako malisi oyo. Njala kugamba muganda wange budde owoddeyo ndowooza andibadde ogenda mu kyalo oli Maduuma oba Amayido ebyobufuzi biveemu kuba kati tuli balala nnyo mission zo zonna kati zifudde ettogera kyogenda kwogera. The moment bwolaba omuntu bwati face ye nenga wano wasiza wanyige nnyo kitegeeza afuna obuzimu kulowooza obwongo obeera squeezed nnyo tebufuna oxygen kulowooza. Kati akakayinda akakulinga ebugatto bw'embizzi nojja ku social media notandika okwogera ebigere bitakwatagana nkola ero notula okuva wotudde nga tewali akugobye very soon ogenda tandika okudduka ekisiikirize kyo nesimanyi mukazi kigwa lyogerako mukazi wo kuba gwe toba na mukazi nakatoyina mukazi if I'm not mistaken toyina mukazi oli kireerese smart wire mu byobufuzi oli mubbi kyoyagala kyokola sigenda kulwako just ndagadde bategeeza nti omwami oyo gwe mulimu gwakola malice blackmail na propaganda bwe nkolesaawo sigenda kuddako. Kati ebintu bingi badde bitambula ku social media kuno ebyokusibuka empisa okuwemula ennyimba katemba ebyogula bingi nnyo mbadde mbyaba naye nga nsirise naye abadde bazibangoberera ebbanga lyonna ne mbadde nkola program zino mbadde nga abacomrade temuwemula tetujja kwawukanako n'abantu bali era abacomrade nga bampuliriza babadde bateeka nnyo ekibiina kya national platform nti tuwemula naye kibalemu bakwata naye nga custodian okukola ebintu bino byonna n'okutambuza obuseego mu Uganda bamuyita Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kale kyensere muzizidenzanga bisibe ebasasulira anda iso ne crime intelligence okuya Christopher Damolira ne CMY beba kulietinze obuvuyo buno bonna obwa vulgar language vulgar music
okweyambula okuta noodles oba kyetula noodles na buli kimu kyonna kiri well funded by the state. Bw'oba oyagala okumanya njagala oddeyo otandika okutunuulira bonna ba content creators abafulumya noodles ezo n'ebigambo ebyo bali very more confident than anyone yenna akoze ekintu mistakenly. Manjala ku bintu bino nga nkuwa example. Njagala oddeyo otunule bonna ba content creators aba creating utility ne vulgar languages ku social media. They are more confident and protected than any other person ali ku social media. Lwaki omwana ataka video naga amwandabi bwenfaanana tewali kibasobola kunkola ne kiyitaawo. Kati enyimba zonna zibadde zifuluma ez'okuwemula zonna sponsored by CMY ne ISO nga Salimu Sale yakisasulira byonna era tewali gwe basobola kukwatako kubanga public ekimanyi. Mu Uganda tulina mu hoteli zizino ebimansulo nga z'abanene mu Kampala sasanya sirimu okuli best hotel Busega n'endala zonna z'abakulu tuzogeddeko ebbanga lyonna tebazigalangawo. Kati ani agamba nti obusego bugenda kugwa mu Uganda? Tebusobola kubanga gavumenti ekifunamu kye baagala kuddira generation y'abavubuka okuva kuloza ku nsonga z'eggwanga balowooze ku buseego nti kiri nnomo okukikola. Genda otunulira abatadde video zaabwe zonna kati kandi ng'oggyeko Desire Luzinda abasigadde bonna bagwa mu kategori y'abantu bakirabu ya Museveni babaze baleeta oku training okukola ebintu ebyo bonna ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati Garrison Wabuyi Gravity confidence yabula temayajija Gravity wajaja confidence emanyi yo. Confidence ajija wa Nabbanja Prime Minister. Yajija wa Nabbanja. Abatino ku social media platform nga mula comment section kizogera confidence Gravity omuntu ajija wa Nabbanja. Abakitegedde mu kulemo kamengale z'amaanyi confidence ya Gravity eva wa Nabbanja. Gravity yasomye ekitabo kya Nabbanja. Yakibikula okuva ku ssula esooka paka ku ssula esembayo kyovula batambula naye mandwa na mugugu kati yoyo tosobola mukwatako. Abasigadde bonna buli omu Katonda amuyambe wabula nabagambye ebigambo bino mubitegere bulungi nnyo. System ya okuwemula n'okujolonga Obuganda batagetinga kusula wansi Buganda alwaki Yoseriti Bahabulwa yasindika ekibinja ky'abasajja abayisiraamu abambalanga abatabuliki n'abasindika mu Egypt n'abasindika mu Morocco n'abasindika Saudi Arabia n'abasindika Sudan liyo mamboka ya katumu ogenda okusoma edini y'Obuyisiraamu naye nga eno yaba extremist mbajira kati Museveni yasindika abasiraamu ku state sponsorship ne bagenda ekatumu okusoma n'abasindika Egypt n'abasindika Saudiya n'abasindika mbitu ogenda okusoma nenga abasindise genda kusoma edini nga edini basoma yaba extremist abasajja abazibu nga bebiga byogera bitisa na kucyankalanya abantu era abadde bagobera ekintu kino buli musira wabadde avayo n'alumba Obuganda nga bulumba mu kuvulo bwa kabaka obulombolombo n'ennono okwogera buli kimu ekitasobola kwogera ku Buganda eyo gye kyatandikira ne bajja nga bakizimba nga balina confidence kubanga bali state backed babakingiddwa state. Omanyinze byange mbikuwaako nga nkuwa bujulizi n'okuzaayo emabega okutunuza mu kifaananyi bino byonna bye mulaba Museveni yabitandikadde okuzimba abasiraamu abadde bajja bavuma Obuganda nga kibakola okuba Obuganda kubanga Obuganda ye custodian w'okuuma obulombolombo n'ennono obw'abantu abasangibwa mu Buganda oba oli munyolo oba oli mutolo oba oli musogo oba oli muki ennono yaffe ekumaakuma buli muntu yenna okufuna empisa ez'obuntu bulamu. Kati oli bwajja n'akuba ennono zino n'azikuba n'akuba obulombolombo n'ennono kitegeeza nti aba awa ekibangiriza ekiggule buli muntu okulowooza nti okuwemula n'okuyisa olugaayo mu bintu bino waddembo kikola ekyo tewali yakigoberera. Kati mukitegedde bulungi nnyo ba extremist yawo ne ku social media kati kwebali kati eyo gye biva ne bijja bwavaawo n'ateekawo ttiimu ng'ekulembera Balamu Balugahare Muhammad Nseko n'abala abagenda bajja mu inbox z'abaana bakole kimu ekisoboka okuvuma n'okuwemula Kyagulanyi Ssentamu basasulwa on a daily basis. Ekyo nakyo gavumenti yeekirimu owa NRM okuwemula Kyagulanyi
it's okay. Wabula nupo kuwemula omuntu yenna nga amuddiza kimenya mateeka. Ompulira bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati bwe kyabaddeawo ne bayimba ennyimba ezo zonna ze bayimbye ezibaddewo. First and foremost, ekintu kivaayo nga kirungi era nga kigenda kuyamba eggwanga wabula ne kiyingiramu ate abannakigwanyiza abaagala okukoleramu ensimbi ne kifuuka diversion. Ekintu kivaayo nga it's a national matter wabula state n'ekibuukira ne kifuuka diversion kitya. Bonna abazze okukola resolution mu kunenya abawemuzi babadde mu Uganda bakyadde mu bukyazinga bintu babirabye leero oba babaddewo nga babinyumirwa era babiraba. Kiki ekyabatunudde okuvayo okukola ebintu ebyo? Ffenna tukimanyi nti mu Uganda mulimu sectors bbiri ezihandlinga matters ezo. Kuliko Uganda Communications Commission teyeetaaga muntu yenna mulala giyambako. Kuliko Minister of Ethics and Integrity teyeetaaga muntu yenna muyambako mbesimanyi biwandiikira ebbaluwa. No! Wabula akakodi kabategete mwakategeera. Museveni asetinga abantu ne bajja ne bamuwemula n'abakwata ne babateeka mu kkomera mwe ne mulooza nti okuwemula kukikubi kumbe yabasetinze. Ekyo nakyo mukiteekeko dooti. Asetinga abantu ne bamuwemula najja n'abakwata okutiisatiisa abalala naye ng'akikola kagendere abalala basigala nga bakola kinga bawemula. Kati Uganda Communications Commission yewe ekiragiro oluyimba lw'omuntu obutazanyibwa ku TV, ku radio era ne baba lutadde ku platforms okuli Spotify, okuli YouTube, n'okuli Facebook, n'okuli TikTok. Uganda Communications Commission esobola okuwandiikira platforms ezo official neziga nti munda Uganda gundi ku platform ye gundi yataddeko ennyimba nga zigenda against ethic and integrities eza Uganda. Tusaba ennyimba ezo muziggyeko ne platforms banning. Wali olabye ebbaluwa yonna ng'evude mu Uganda Communications Commission nga bagiwandiise eri abaana bali ku TikTok abawemula, abaana batya obuseegu ne butambula ensi yonna. Waliwo kyalioko tekiriyo okwo ogunenyezaani kubanga bagumanyi. Minister of Ethics and Integrity evunaanyizibwa okutereeza empisa z'abannayuganda wonna mu Uganda. Era yesobola okuwandiikira poliisi ng'egguddewo omusango ne bajja bakima omuyimbi mu Nakatemba oba omuntu yenna ali ku social media platform ng'ali mu Uganda ne bamukaba ne bamusiba nga tebeetaaze na bujulizi kubanga obujulizi we buli nga buli mu bigambo ne video. Okuva Father Recorder ya sanctioning desire Luzinda Nikandozake bwe bamutta waliwo ekyali kizzeemu okusanctioningibwa wonna? No. Tewali. Era wawuliddeko Minister of Ethics and Integrity yayogedde ekigambo kyonna? No. Kyokka minister yafa oba minister bwe yafa yafiiramu. Kitegeeza bakimanyi bulungi nnyo kye bakola. Ezo sectors bbiri zisobola okujja. One, nkwatirayo omuntu omu atandikidde n'abeera luzira mu myaka 3 olabye omuntu addamu okweyambula. Nkwatirayo omuntu omu oba Gloria Buge omuteeke luzira kote musalire emyaka 3 without parole. Teri mukazi ayinza kuddamu kweyambula. Nkwatirayo TikTok omu ng'abaddawo mu lumuntere luzira emyaka 3 without parole. Oli omuntu waddamu okumira ku TikTok okwo. Naye olwokuba nti ekintu kiri mu system tebasobola kubanga Museveni akikozesa mu terms of blackmail ne stunts ne propaganda akikozesa n'okudivertinga abantu. Yensonga lwaki tewaliwo kintu kyonna kiraga example eyo kikyagenda mu maaso. One, Gloria Bugi singa bamusibadde emyaka 6 nga Desire Luzinda abaana bonna nga babasibasiba dda. N'oyo omwana Beauty Nicole singa ali kampiringisa nga bamusiba emyaka 6 nga teyeenyeenya at your age n'abala singa tewali muntu aliddamu kuwemula tewali gwe baali basibye. Kitegeeza nti kiri mu system. Nanyini Best Hotel Busega yandibadde yasibwa dda nga n'ebbaale woteri yakumwako dda omuliro kubanga one esaasaanya obulwadde bwa siriimu ate mmwe nga mutambuza ssente eziva Minister of Health mu mulwanyisa obulwadde bwa siriimu ng'ebbaala abantu abakulu beejova na kiro na misana nga tebambadde wadde bupiira ku baana b'abantu tembuuza ababikola bava luddawa nga tewalina omwaki monitoringa. Kitegeeza kiri mu state munda. Ekyo nkibategeeza mukitegeere. Kati abavuddeyo kibuukira simanya music industry simanyi ono w'emmengo no ago gonna malindirizi. Minister of Ethics, Uganda Communications Commission abantu babiri bakimala nga tebeetaaza muntu yenna to complain. Tebeetaaga muntu mulala yonna kubanga wano wendi basiba download and upload. Wantu osobola ku uploadinga kintu kya busego tosobola ku downloadinga kintu kya busego ne mu nsere bakikola.
But in Uganda, you can upload, you can download. Lwaki kubanga bakimanyi banda Uganda basinga obulungi baagala nnyo ebintu by'obuseego dana ebintu ebikola ki ebirimu amakulu. Awo nvuddewo. Kati nagenza okulaba ndaba Mayiga kigwiridde, Federation zikigwiridde, eri ababikkiriza ebyokuwemula. Let me tell you one thing. Kebera Amerika wali eddembe litotoganya ng'obukolwa. Oli ne wagamba ekigambo nga kitandisako ennyukuta fa. Bakimyutinga. Bakimyutinga. Ompulya bulungi nnyo. Kati gwe n'ogamba nze tebinkwatako teri agenda kunsobola ddempe mudde tiri nireddembe muganda wange lwakuba ethic and integrity tekola ne UCCU. Ne UCC tezikola. Singa zibadde zikola bandibadde baakukimanda n'olubuto lulimu enfana ne bakusiba. Gwe ne gurupu yammwe. Navaayo wanenjoga bwe navaayo nenjoga nti abantu bano batambuza obuseegu ku social media bakosa platform okupromoting obuseegu. Banumba ne banvuma. Nembaleka kubanza nayo mbaga ekyenga manyi kigenda okujja kati yazze muvuddeyo. Ekyasinze okunnuma kyekino wano wammanga. Mwenno mulowooza nti obuseegu buli mbala bali ku social media. Obuseegu buli mu office za gavumenti. Obuseegu buli mu bakungu b'emmengo. Obuseegu buli mu bannabyabufuzi. Nabasomera wano mu parliament omwaka ekosa kondomu mitwalo gyali ena mukaaga. Kondomu mitwalo mukaaga oba kwena. Parliament. Nenga kyekikozebwa mu parliament kuteesa kye kibawesa kondomu. Ng'oyagala okutegeera nti ensi yafa. Genda mu sauna z'e Kampala zibeeramu abakungu. Mu sauna mu masaji zibeeramu bakungu. Genda ku parliament osimbe mmotoka yo ku miryango gyonna. Buli member parliament yafuluma ku essimu ogikebera eggala lyayo. Ogenda sanga mu noodles oba noodles bu blue movie ojja kutya. Genda mu ofisi za government buli bitongolo osimbe mmotoka awo buli muntu ahandolinga essimu nga jjem password. Ogende mu gallery. Ogenda sanga mu video bw'ekiseegu. Jangu mmengo ku bulango ogambe nti wali omukolo bonna bayingire bulungi nnyo osibe olujjo gali buli muntu owereza essimu yo. Nga bajje mu password. Ojja kusangamu obuvidiyo bukinaakuukoga nti no. Ennyonyi enkulu yayigiriza ente okubuuka. Obuseegu buli mba ebitiibwa. Obuseegu buli mba minisita. Obuseegu buli mba nnabyabufuzi. Obuseegu buli mutale. Guli okubantu bakyogeddeko bwogezi. Naye obuseegu kati kankubuulire. Level ko tutuuse. Gwokimanyi nti emboozi z'obuseegu zizanya ebitundu 10 ku byobufuzi bya Uganda okusinga emboozi ezizimba eggwanga. Kuba temwagala kumanya. So singa tubadde n'amateeka agakola. Bino byonna mwali bati muyomba nabo. Oli akoze ekintu video bagiina buvujulizi bawulina komera. Ono yawemudde komera yayimba oluyimba olukyamu komera. Tewandizzemu kulya kigambo kyonna. Nti omwana ku social media awemudde simanyi onaako. Tekyandizzemu wantu as long as ne Museveni wakyagala kubanga tewali mateeka. Nawuliddeko wasanyako Charles Peter Mayiga ng'awera ennyimba z'abaana bano ku TV. Ku TV ya BBS. Naye nze mbuuza watugamba TV sigojivunanyi wagamba TV sigojivunanyizibwako. Naye okimanyi nti musajja gwe gy'okoma okwogera gy'okoma okwekuba ggolo. Wagambye bw'oti. Oyo gulabita omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira bw'anaaluzannya gwe nja okunenya. Kubanga saagala bali abewaffe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti okubaita okweyokya super. Nze sinze nzirukanya BBS. Sinze nzirukanya CBS kati ogambye toyagala biwulirako. Ate ogamba Ssaabasajja Kabaka Abaganda batumidde era abaagala nnyo buli mukolo gw'otandika Ssaabasajja Kabaka. Kana ate ogambye Ssaabasajja Kabaka akukubira ate essimu kati ssebo mwatuuka ku level ya Ssaabasajja kukubira ssimu. So you are proving my information that bakugobadda. You no longer communicate with His Majesty the Kabaka of Uganda. He just you 2 years back and opened up office. Omanyi bana abantu abakaba beerabira nti wagenda okwogerera eri aba monitoring ebigo byabira byagenda okukozesa. Ngiye Kabaka akubira ate essimu ya Ssaabasajja Kabaka. Zijje zindye namwanduke yatema abasika mu lumbe. Ngoyagala okumanya wakaba natuula tuleekaana naye ajja kwekuba ggolo.
mukulu kati province nti Ssaabasajja Kabaka tayogera naawe akubira essimu ku nyumba za Gravity obeza Lilipazo obutambi bw'obuseego kambuze BBS telefayina yesingako abakozi abatambuza obuseego abakyala ba president ba BBS bajja ku BBS okupresentinga nga biology yenna alabika ku screen bambala engoye zimununa mibiri biology yenna nga eno dale corporation nga eri biology wansi yenna nga n'abaana bali ku TV bagandi ne bana abaana bajja okuweza ku TV ya Buganda storage ku BBS oyinawo n'abakozi abali ku social media nga bapromotinga buseegu tosobola bagoba kubanga okimanyi BBS yennyini tekukyali programu zizimba Buganda zibuli abaana ba Buganda abakozi bennyini abajjako abaana b'owala bajja buli kimu kiri ng'ensi ekiraba biology era bamulaba ali kuli so nga ate mu Buganda ennyambala entuufu tugimanyi bulungi nnyo osobola okwambala ekiteeteeyi ky'obulungi nnyo osobola okwambala busuutiwa naye olina jjanga lyambadde empale kubeerako ne programu ezo ekintu ekikusimanyi abafumbirwa sibi biki so mukulu n'ekirala oyagala tuyagala nyimba z'abaana zizanye siwagira ekidamu siwagira buseegu kuba badde nga buvumirira naye ababadde mu kwogera ku kintu kino bakyogeredde mu kiseera kikyamu ne bakyogeredde ku nsonga enkyamu kubanga bo bennyini be batambuza obuseegu wasanyako Charles Peter Mayiga ku mukolo gumu Ssaabasajja Kabaka bagali matikke bagali ki waleetako Cinderella Ssanyu ngali almost naked bukunya n'akunamira Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka gwe kennyini waleeta Cinderella Ssanyu ye sindi simunenya kubanga yamanyi kyali n'omulimu gwagumanyi nesi yali omuntu w'okuleeta mu Buganda kati bwaleeta Cindy akunamire Ssaabasajja Kabaka Maria Mundagire yali akubuzeeyo omusomesa Joanita Kawali yali akubuzeeyo Betty Mpologoma yali akubuzeeyo oba Juliana Kanyomozi n'abaana abawala balambala decent bali akubuzeeyo waleeta Cinderella Ssanyu n'akunamira Ssaabasajja Kabaka era yayimba ennyimba bbiri n'abagamba omugjeewo oyo naye nga gw'omuleezi kati ate gwoga nti owerenyi yes oyina right niba kiba kyetaaga ogera ku mpisa ensi ofune ebintu mwe musinga kati najjako wana badde bankobera ku program Bulange Mmengo ne mbagamba nti omwami ono Mayiga yennyini yeetaba mu kikolwa yeetaba mu bikolwa by'okukozesa abakyala basukka mu omu mu ziwooteri ezimu mu Kampala ne bakyalibe kati nga ku backpackers otera backpackers n'endala babeera omwo ne bakyalibe nga balina bawala abaaba bana naye bagamba dda wano kati temulina morals zoogera ku buseego kubanga mu bwennyini mu promoting obuseego buno temulina morals zoogera ku bintu bino mulekama just mu enforcing amateeka Ministry of Ethics and Integrity ejjeekola omulimu gwayo mwe temwetaaga kuzoogera kubanga mwe kennyini mwe bakasitodiani b'obuseegu mwe bakasitodiani b'obusaasaanya obuseegu toyina moral authority egera ku buseegu muteeke pressure ku Ministry of Ethics and Integrity ekola omulimu gwayo nga buli afulumya akatambi k'obuseegu b'olumbi olufu bakukwata muteeke luzira olwo ndi banadda mufulumya olumbi olw'ekisiru oba okuta obutambi buno bw'ekiseegu kubanga mwe kennyini muli baseegu mubeera mu sawuna ne mukabasanya abaana babandi mubeera mu ziwoofiisi omwana okujja okusaba mulimu osooka mujjamu mpale nangoye mwebakako muwo mulimu alemeddwa n'omugoba azolo ne ku programu zammwe osome ku radio ku TV omwana takkiriziganya nda mu bintu byakwegadda nga tomukkiriza muwa mulimu kati mulina moral authority eyogera ku kintu kya buseegu nga mumutambuza wano abasajja abakulu abayita b'ebitiibwa simanyi ba minisita simanyi ba MOP simanyi ba kansala bachairman osifiri temulina moral authority eyogera ku buseegu abaana bonna abava mu masomero okujja okusaba emirimu mu ofiisi zammwe musooka basaba kuwebakako kubawa emirimu era olumwebakako ekyamugambe erisola ate muna mulibako tutese naye nga omaze mwebakako mwana wa muno olina abaana abali mu sirimu age bracket ng'oyo gwobebaseeko gw'osiiza obulwadde bwe musinkana mu sawuna n'olyoka otuga nti otuusa Buganda ku ntikko omanyi kiba ekigambo ntikko okimanyi mbotuusa Buganda ku ntikko n'olyoka omula Obuganda n'obuleka mu bbanga bwasaamiridde bwe muti nti Buganda otuusa ku ntikko gwe Mayiga tolina moral authority bw'obanga ogamba nti osomesa Baganda Luganda na kubikka na kwambaza bigambo tolina w'osobolera kwambaza na kubikka Baganda bigambo byabwe ekigambo amasengere kyennyini kyewatuuma ekizimbe ekyo
ekya Buganda yali nsobi kubanga tomanyi masengere kyeki nolyo okugamba nti ogenda butuusa ku ntikko ki ngafundikira ngenda basaba ekigambo kimu buli munnayuganda yenna mukubire bekikwatako Minister of Ethics and Integrity Uganda Communications Commission eyingire mu nsonga to enforce the law abasigadde tusirike UCC Minister of Ethics and Integrity bye bitongole ebisobola okujjawo bino byonna bitulimu kubanga abakungu ba minister ba MP bonna nawe nyini abayimbi abazze bagenda bataddewo resolution teri bantu kuddamu kuyiba nabo tebayina moral authority kubanga basinga obusiru babeera mbikaali mabega mabega ebikaali nga bali mu kunyiga abaana b'abandi kuyimba kubategesa ebivu tebava mulungi basula mulungi n'abakazi ono bafulumu nayingira temulina abamweganye n'abaana muzadde abawa nice stand kati oyimiddeko tunoga tuyogera ku nsonga za ethic temulina moral authority era nga nkoona eminga ebikola by'okuwomula n'okufuluma ennyimba eziwomula wabula amateeka weegali amawandiike Minister of Ethics and Integrity